kubanga amasanyu genda suze nagonga president musembere dine mukwase ekirabo kye ndozo gira babendera ye kati najoza banaye bendera gya kuteko wamuwadde enkoko ate oyo kalimbwe wa nkoko kwaba kire enkoko gikwatidde wano oda ngikwatidde wano lunaku lulamba mpaka sawa ziatukidde wano wano omukono guno gunuma wano wonna ng'okutte enkoko ya mukulembeze ate nga ne ku live kwendi wona we tuli kati ne wano taliwo naye mulaba gyali mukutambulira eyo kugamba guli mwoyo kewamulabyeko leero tufudde olaba notumanyira omulaba ku TV na ku masimu kale ate kati nemukwasa n'ekirabo kye nakikwa sebo w'ekitiibwa mukama wange taata webali kukiriza kirabo kyange nzaani baliwo abakulembeze abamu abeeta abakulembeze betulaba nga n'abantu bebasembera olubabuuza security bajjawo ne baddusa ne batwala nga bayeekera naye nzaani omunyarwanda wakyagulanyi okuva mu benda kuwa ekirabo n'okikwata ate era n'osiima taata mukama akuddizeewo mukama akumpera ebyosinga okwagala era okulembera ensi yaffe nga bw'oyagala era nga wetukisaba bembera nabo kabere kitange kubanze nabagamba omuzadde atali wa NUP ngonzaala nkuzaalukuka nange era taata namugulidde n'ayambala baganda bange nagulidde n'omukazi gwe nenosula nawe oba toli wa NUP sirina gasula na bizibu mu nyumba ebyokoola yawo naawe kati obamanyi otya oyagala tugende ku akaunti zaabwe nkulaga sisita wange atwendinga kati Pretty omumanyi tomumanyi kati genda ku akaunti ye si muto wange tomumanyi mumanyi nze toba muganda wange brother wange tamulabe nga yakute kamera yange oda yankwata kati nga toli wa NUP oyitibwa otya muganda wange baba akwenda igi mazima nawe omuzadde oba waneesibako nga wanziba mu ddwaliro nga si gwanzaalira ddala manirizaako bassebo ne banyama mwenna gye musinzire okubanga mutulaba mwebala okubanga gye muli ggwanga Uganda wano munaye wetuwangaalira wetusinzire okukolera emirimu ne tuweereza eggwanga ntugate ettaffaali ku nnyaffe Uganda kansube muli bulungi tuzze omunyarwanda wa Bobby ekintu kino n'okuddugala kikyaddugala abadde ki ogambye Tereza gwe kamera ogambye kikola ki weetonde okiise kiki weetonde oyogere erinnya ettuufu lya muleera eki ambulere eddugala weetonda wenkomye fulaga nti bagiyita batya sebo cutting ebintu bisi sokoleke bagiyita batya weetonde banansi bona in fact nga president waffe yatugambye nti bajjeeko leediyo yaffe mwanattu mbwafala waabwe ne beerabira nti emikutu kwayogerera kati gisindika mpaka ensi yonna soka obuze ku batulaba batogenda weetonde netonda kuki weetonde omanyira otya bendera y'eggwanga naawe ngambye ekintu nga kiddugala bendera eddugala kati weetonde saba kunsonyiwa weetonde ne bannaganda sinze no bendera y'eggwanga sebo netuseggwanga ddamba onywawo nkati no nga sijja nyota yebadde ennuma bannayuganda batusonyiwe bana yeetonze mukkiriza kale ana abasajja be bati akakyamamera okagula bukulu kamenye kabumenyesi nakyamawa we bati engeri gye babakuza munayo buza kubatulaba jawe fujjo naye omunyarwanda era omwana yankubidde essimu n'aŋŋamba leero omunyarwanda wa Bobby agenda tugamba ne mu kisenge kya Bobby yatuuse kati atandise na lugezigezi bwetonde si lugezigezi gwe wabagwe buza kubatulaba tusooke tutandike kati leero tetuukole kati mbabuuze ka president nze masanyu gabwe kacogamba bakama bange mwebale nnyo mwena ababeera ku mukutu gwaffe mwebale kutuwagira mwebale nakunjagala by the way nagera nepita mu comment section nga munjagadde nze musajja wattu bami twatanga ate obadde onjoga nange kati weetonde obadde ompisizamu amaaso nze bwentyo sinze yakujja eriwi mu ngundi nenkuleta tuwense kulabe iwa mbyogere mbyogere nti okwola nawe interview marafu kamera era omanyidde nontuuza wano essaawa namba sinaba kumanyira naye nga byebyo okutuuza mukama wange ensonyiwa era neetonze ng'omwana yakuzibwa kubanga amasanyu ge nasuze nago nga pulezidenti musemberedde ne mukwasa ekirabo kye ndowooza ogiraba bendera ye kati n'ajoza bannaye bendera gye yakutteko wamuwadde enkoko ate oyo kalimbwe wa nkoko kwaba kiri enkoko gikwatidde wano oda ngikwatidde wano lunaku lulamba mpaka sawa ziyatuukidde wano wonna wano omukono guno gunuma wano wonna ng'okutte enkoko ya mukulembeze ate nga ne ku live kwendi
nga nina oweereza abantu baffe ebifa mu kitundu ng'ate n'enkoko y'omukulembeze ndowooza girabye Sseggwanga addemu nga kilomeka gwe nga sijjulisiza nga gwe nga gwe nagambe kajjoko gyogimu wagizire ye walabye eriiso ddala lyemukuba nga ayogera nga muyimiridde mu maaso bwe nti ndowooza ntunule n'agamba sinze nze kalina obusungu n'abantu abalala babulina nga buli wayogera ukuliko eyo ate kati oba twadde twalazeewa ngamba gye mwagenza okwaniriza omukulembeze ffe tutambulira mu kitangaala wona we tuli kati ne wano tutaliiwo naye mulaba gyali mu kutambulira eyo kugamba guli mwoyo kewamulabyeko leero tufudde olaba notumanyira omulaba ku TV na ku masimu kale ate kati nemukwasa n'ekirabo kye nakikwa sebo w'ekitiibwa mukama wange taata webali kukkiriza kirabo kyange nzaani baliwo abakulembeze abamu abeeta abakulembeze betulaba nga n'abantu bebasembera olubabuuza security ebajjawo nebaddusa nebatwala nga bayeekera naye nzaani omunyarwanda wa Kyagulanyi okuva emubenda kuwa ekirabo n'okikwata ate era n'osiima taata mukama akuddizeewo mukama akumpera ebyosinga okwagala era okulembera ensi yaffe nga bw'oyagala era nga bwe tukisaba taata so n'olwekyo mwenna ne kano wansi yaliko kati mbadde saakalabye ne bannaye temugenda tutiisatiisola okuba pulezidenti yabadde eno buli kyetwogerako sirika nabadde n'owa boode yafuze pulezidenti buli lwokwata ku jaketi togikwatako senyalaze gago olwamukute mu ngalo owulira bwe zookya piki yagyebaseko teyazemu navuga musaabaze eggulo lwonna lwamaze ovuga omukulembeze yabadde wali kwaliwo nagipakinga nagyebakako nalabye abalala abawadde enko kuba abadde bawa babadde bamuno banyi oba just bantu buzi bayise buzi abavubuka era balabye amude inspiration nawe wakirabye nga nze yakulembeddemu era nabo ne bakola ki yo wadde ogisibyemu neyiriziirizi eziragira ddala nti oli munyarwanda wa Bobi wadde ogisibyemu kabubonero bwa buriboni obubonero bwa kibiina tewagirabye nadde ngitonyetonye nagirabe sebo ate nga yakitiibwa kala yo wagirabye yadde myufu waliyo enkoko nga yayero mu nsi muno nduuza mula nti n'obutonde buli ku saidi yaffe nenkoko gye watoneddewo his excellency Robert myufu omanyebbanga lyenjirundiddeyo Sseggwanga ng'erinze mukulembeze omanyi nabagamba ebintu bya Kyagulanyi byonna bya Katonda kati Katonda yakiraba ng'ogw'omukisa tayinza gunemesa naye nga tesobola nakulwala n'amanyi ge yadde nayo wagalabye kulagaka vidiyo ng'enkubakuba tebalowooza nti nanoonyeza ebadde endwadde n'enjimwa tulina pulezidenti muvubuka ate ng'oga tewalabye kyakoze abasirikale bayitako akakumi nadduka simanyi wabadde kuba wabadde eriggwe ku kifo waawo kugundi ku road block nze nasooseewo mu kusookawo kwe kudduka nina omuzindalo gwange nenzija mu tawuni neŋŋamba abantu bonna abadde bamusuubira bajje tuteekewo embeera tubeerewo nga tuli bangi abasajja abo batya ennamba abatini batukangira bwereere okakasa nalabye Katambi wano babadde bagezaako mukwata abaana mu maloboozi ne bamugamba obumukwatira tutandikira wano tetuvaawo talina jadda anti tuli muki ne bamala ne bamuleka protest vote ye bo balabye by the way nyongera okwebaza security forces I mean police yamu mwebale kubeera nga mwagala president waffe nabalabye nga natero tuuke ngeje madde mututereza tubeere ku line nendabira ddala nga namwe mwakkiriza dda bame mukulembeze wammwe wadde muti okwogera naye ebikola byogera okusinga ebigambo mwebale kwagala president waffe bo balabye nga abaana atero tuuka kabangali yeesooka maaso nekiryalinga ekonega nze gulo nabadde n'omulwadde era gwe olwaza kulina ku pulezidenti lwajja kakati ate obulwadde babuyita gwe walabye ekyenjawulo ekyatuuse mubende okumanya mubende tuli banjawulo obadda ngoberera ku live enkuba teyatonya n'omusana tegwayase wabirabye naye nga bulijjo badde esiiba etonya ng'esula etonya naye atonya omusana nga gwaka kwegamba ekyekidedde I called it conducive weather conditions favorable olwo tugenze mu geography twasoma twayitayo kakatini wadde school fees twamunywamu bbia naye mpulira antamye kale wakatuulira wano tetunayogera byamakulu omanye ebyakumpitisiza ate nkyafugika olaba mbadde sifugika nga simukwata kwadde omusemberera ate ke namuwadde enkoko nagikwata jugera nakuganza bizinesi yange yaki yankoko era nina kutola wawe nina nekolaki nowa ono omukyala yawaayo ekirabo ekitini mu kyakira kikatonda kyasinga osima kimanyikani yasitira kyabeeri kubanga Katonda yasiima ekirabo kyoli ebibe natabisiima so omukulembeze yasiimye ekirabo kyange ekyekitono ekyenkoko banange anti nkola mu nkoko nandi muwadde ki natakola mu nte
obedda nkulaba abaana nga obabuuza munkutte konze kati awo omukulu anoonya solido wagirobera ku waya y'amasannyalaze ate nze atali munabyabufuzi munankyukakyuka mutwawule nze ndi munankyukakyuka si munabyabufuzi solido yaki mbofune ku tusannyalaze otwaki nze atayagala kukola fundraising nti bansondere obwaki amasannyalaze kale mbuulira agaki mboyite ku bantu abo bagayoyo gwe twalayo ne his excellence olwedi kati sebo wagenda batandika okunamu kamera nga bandaba ni president soka tudde ku mulama katudde ku serious business naye badde serious kubanga twogera ku mukulembeze n'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga kukkiriza taata kati proceed anange tukigobe ku channel kuno kidde ku TikTok yakyo kigezo olabe nga ako tokatemamu abawuliriza n'abakalaba bakuwulire ng'ogamba tukigobe kiki obanda bugenda kunfuga kati buli gwenkyaza wana ngamba masannyalaze kukankana nawunze soko tunyumirize olunaku lweggulu gwolabye oti omanyi ebiseera ebisinga bali kubuuza ensonga lwaki oyagala ekintu n'ogyogera oba tokyagala kuba ensonga bwemala nevaawo kikyawa kati olunaku lweggulu sirina ngeri gyenyinza lunnyonnyola kubanga lwabadde massive nnyo kyabadde kiyitirivu ebyensuso sina na ngeri gyenyinza kunyonyola saa zino nga bwempulira nga mubende binagirabye ng'esanyuse nendaba abaana nga bayiyeewo abaana mwabalabye mubende lujje gye bayita eyayero awo mbadde nkutuusa mubende fo NRM mwali mwetegekera kwaniriza his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu eno nga batimba bipande bya Mwami Museveni lwaki osalamu ekirimi mbadde nzija mubende fo NRM mubende fo NRM lwaki badde balina otimba ebipande byabwe ekiro nga baliko n'emmundu munaye webanga NRM babituleetere babituwe tubitimbe ebipande byabwe babituwe otuuka otya okutimba ekipande ku bizinesi y'omuntu kati akapande kakali kalanga V&A n'oteekako ebipande business wise okimanyi mateeka ligale baba kusuwinga bakusiba nokusiba kubanga ekyo kipande kya candidate omanyi we fail to differentiate these two things being a presidential candidate and being a president byanjawulo so presidential candidate yo yali mu aspiringa okubeera president wa Uganda 2026 kati ofisi y'obwa president w'ekisanja okuva 2021 mpaka 2026 sibye ebipande bitimbibwa force amaanyi oba obuyinza obutimba ebipande bya presidential candidate nga mu isi wekirambikibwa nti oyo yeesimbye wavuganya ku kifo ky'obwa president singa kyali bwe kityo nti ye mukulembeze tumuleke yandibadde tatimba na bipande nga ne campaigninga nga mugendo tuka ku ballot paper nga mumusangako nyoroza lwaki alina campaigninga ng'ate yabeera akulembera okumala emyaka 5 egy'ekisanja mpulira nze okigedde kati ebyo bye byalema bannayuganda okwawula era ebyo regimu eno eri mu kutya nnyo byetayagala ffe bannayuganda tutegeere egyo misango bagikoze era ne tufuna looyo ategeera obulungi niwaba nga sigwa nanyini bizinesi eyo you can sue them under the law ojeroga kino tekikirizibwa mu Uganda under constitution nzikirizibwa nga concerned Uganda ni citizen okusuwinga abantu bano bagamba abantu mubasomba kati kankuwa ekyokulabirako tetugenda wala tandika neko kweyalabiddwako olowooza nga eseggwanga mu katale akadala emitwalo ng'emeka ayinza okubanga mu 5 oba 6 webalenye badde ye 5 eno tishati badde tundibwa meka ku kkubo saazira mukubanze kwa esaayi yade ya mutwalo eno flag etundibwa meka ku kkubo mu kitundu sya bei kaleeso nabadde n'emikwa n'omwana gwenkola naye namugulidde t-shirt newaka bembera nabo kabere kitange kubanze nabagamba omuzadde atali wa NUP ngonzaala nkuzaalu ku kanange era taata namugulidde n'ayambala baganda bange nagulidde n'omukazi gwe nenosula naye oba toli wa NUP sirina gasula na bizibu mu nyumba ebyokoola yawo naawe kati obamanyi otya oyagala tugende ku akaunti zaabwe nkulage sisita wange atwendinga kati Pretty omumanyi tomumanyi kati genda ku akaunti ye si muto wange tomumanyi nze toba muganda wange brother wange tamulabe nga yakute kamera yange oda yankwata kati nga toli wa NUP oyitibwa otya muganda wange baba akwenda mazima nawe omuzadde oba waneesibako nga wanziba mu ddwaliro nga sigwanzalira ddala era bazadde campaign nga president yatugambye
sookera kubabo bwoli n'ekyo kulabirako ekirala walabyewo wenkoko asigale waka ku midaala gyaffe waliwe twabadde community gyendimu fena tuli beNUP kati sente zenasaasanyiza zokka eggulo ziri mu 25 kudaagulu just assumption kuba ba foot soldier bokka batambula ku mukulembeze abasoosotuuka nabadde 3.5 awo nga bayingira ngambala balina ennyota waliwo badde kunywa amazzi bavuga mukwate sente zino munywa amazzi naye bali aba singa babadde bamenvu okuyimira obuyimirizi kamera zikwaye ng'oli mu kigo ekya yero sente omanyize bakuwa leero nenegezaamu omusajja kyembagamba kuba ye munyarwanda wa Bobby mpulira yantamira nze bulijjo kibagamba kino omukazi asasudde omusajja agenda omuwasa awulikika atya mu society nga gwe omukazi bagenda kuwasa kuteekamuka naye nga gwe yasasudde omusajja ajja kukuba embaga era nga gayita mu nkubo nti olaba oyo omukazi yajaganyiza mbu bamuwasisa bamukubya embaga naye kimanyi sente yaziwa omusajja amuwase kibeera kiti omusajja asobola afuga omukazi waka kati namwe abakkiriza sente z'enaalemu abasasula abantu ate gwe bagenda oweereza ow'enaalemu akuwe sente osuubira otya nti oyo muntu agenda kukuweereza okuzira ku bigambo bya his excellence byayogedde awo Robert Kyagulanyi Ssentamu kitegedde kintu abantu message bagifunye bulungi nga bwe yajogedde kubanze nagirabidde waka ku simu tugeze yamaliriza okwogera yagenze kati ndi wano nzitanyaki nsonga ziyayogeddeko niwe bataliiwo yegugwa kukola n'agenda fene tusigala ate talina gwasasula bulafa abeegumba wate okumuwa mwana wattu ati yabonaabona yalidde kaki omulabye eggulo nga fesi yonna enyiikadde yanywedde ddi esaati yegenze kefufu omuyisa mu biguudo by'enfuufu esaati eddugalirikamu omukulembeze mukama katonda amutunuulidde odda ndi awo muyimiridde maaso nti mutunuulidde ng'era eriiso sitemya nga mutunuulidde nakwenkutte ayogeza obukamwa n'enyikola obulumi banasajja twalabye ennaku banaye mbabuulire omunyarwanda wa Bobby okuliraana his excellence twalabye ennaku gomanye kibeerawo ng'omuliraanye kiki olowooza nabaddewo odda mpulira ndi mubbanga mbuuka nga nze simanyi mweno mundabaawo nyimiridde awo naye nga ndi eri mu bire odda mwe mundabaawo naye nga nze nagenze da nawe olinga bano abatugamba mbu bw'omuliraano sooka n'owungamu ate aba bagamba ge mazima gwe buuza n'abalala kale bako ku bewala byawo mu katambi abadde maaso g'omukulembeze bakubulire kyadde bawulira awo bakubulire kati saasira nze yamubadde maaso ate ne mwana ekirabu naasi ayi mukama katonda kati obanjogere ntya oyogere ki yooleka eki kuba byonna ndaba kati bikulu gyoli moment of silence ani ayitawo totumanyiira moment of silence wamugjeewo mpazi wangaye gwe tewagenze sokoleka embuuzeemu ate mu tawuni yabadde anoonya eki bangambye yazze n'atuukako ku ttutu mubeera muki mu tawuni babatya nti bamuganye bangambye bali mu kunoonya abakulembeze abagenda mu meeting ne RDC ne bakkanya ku ruutu kyesinamanya electoral commission naye ebeera ferikiriya bwebegaba road map sokoleke bwebegaba road map nti omukulembeze agenda kubeera wano bwebeeraga nti omukulembeze agenda kubeera mu kitundu bwekiti kyesinamanya electoral commission ye ugamba nti DPC alage kuwa omuntu wayitira kubanga nze kyemmanyi omukulembeze ng'anoonya akalulu tagenda kukanoonyeza mu bbaala oyogeredde mu budde obutuufu era alina kugenda w'abantu embeera bagamba nti ebintu bya his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu naffe abamuwagira birimu omukono gwa Katonda direct tatuma yeesitukira omutonzi w'ensi n'eggulu lwansonga eggulo twalabye Mabirizi ng'ayita omutawuni napaakinga ne wali naye nga road map ye temugamba kuyimirira mu Mubende nga poliisi teyamugobyewo yabadde wakwayiwe kwayiwawo wenyini kubembaawo nayimirirawo nnyo nno obudde buwanvu ng'ayogera nabo oba yayimirirawo n'abeerawo n'abuuza ne ku bantu nga naffe tetulina budde bwe twabadde ne drive nze mwenyini nze yagambye banaayi kandi temumulabye nga poliisi teyamugobye n'ekirala bwe kibanga njagala nkugereze kitegeeza ky'okwata ebipande by'NRM bya kandidate w'NRM ne batandika obitimba wali ekipande kya pulezidenti waffe ekiro mu kiro nga balina n'emmundu kitegeeza ki
batusomooza naye mbagamba abakyala abali eyo n'abaami abali eyo ab'ekibiina ekyo kuba kimpisa nabo byokuyisa erinnya lyammwe mu kamwa kange mpulira nga neetaaga okusenya kati naye munatukako omuntu wammwe naye munaleeta emmundu naye munakola mutya naye munajja ne mubintimba mu feesi nga munda nti ndi wakyagwe sijayuza kipande kyammwe mutunoonyaako ntalo ng'omunafu yenna bw'abeera yakyokoza olutalo gwe gy'olabe we mubeera mu gurupu abeera singa obunafu yavuma yaleekaana erutabuka yadde emabega kubanga bali mu kutya naye akaseera akatuufu tukalinze nakalulu kaffe kawedde mukakwatemu nga bwe mwalabe pulezidenti nti temukyalina maanyi gasobola mugana yitta wayaggala oyitta n'akalulu kaffe mukole era mukakwatemu kubanga munauganda atasasula omusolo kyabagamba nga ayita kukuba ate nga roadmap ate ogenze noyogera ku kintu kya byabakamu eggulu yakiriyalinze eya yagambye abasirikale bino mu bigambo bye mukamwake yabagambye igwe yayita simanyi DPC simanyi biki balina nti RDC yabyogadde mu mateeka ga security RDC talina walabikira kuba oli avunaanyizibwa ku kibayita residential n'ebiddako byekijegajega woofiisi eyo siga nti giyisa mu maaso evunaanyizibwa strictly ku bintu bya pulezidenti ng'amutuma yes kati webale nnyo awo wenfunidde kyenkuddamu kakati DPC yavunaanyizibwa kuba ye district police commander RDC bintu bino era DPC tabeera watali kye bayita DPC tabeera watali RPC regional police commander kati webale nnyo oyogedde ku nsonga z'aba RDC twalabidde ddala nze nkyogera sikirumamu kuba nze sikyekweka obutambi nabukuweereza baali bakwata likodinga ne babusangula naye munaye Kyagulanyi teyeetaaga tutendeka ffe okulikodinga mu ngeri ya Robadoba style wamulabye nga oyo omukyala deputy RDC ya assistant anti nze simanyi madaala gaabwe ebyo byonna bifo byakutumalira ssente za muwa musolo nga yakulembedde yabadde ayambadde t-shirt ya yero nga ayina empale nnene eyabadde ya madowadowa nze yampiseeko ekawungezi nga simanyi gye balaga ng'era ayina abajaasi babiri under our constitution omujaasi omutuufu omujaasi is protected simanyi borders and what customs and border takirizibwa kuyingira mu internal affairs okujjako ng'embeera eri extreme police ino beerawo awatali police ne baleeta military then the army intervenes ng'embeera eri muki shoot and kill nga mulimu nga omulabe gwe badiringa naye akute fire arms kasaabira ne lethal weapons we call them lethal weapons ebyo ebyokulwanyisa naye bino omuntu yakubyemu n'ekikonde beekubye mbooko tolaba mujaasi okwekalakasa omujaasi tajja abeekalakasi nga batambula beekalakasa balaga utani omujaasi tajja wabula singa balaba mu beekalakasi nga mulimu akuta ekisi naddala nga kiririso weyaba nti kiriko obuganga oba nga kireeta omuliro naye simanyi omuggo biki tebaleeta mujaasi naye wabirabye nga batimba assistant RDC kati era eggulo byabakama yabagambye bulungi n'abagamba mu abasirikale abatrailinga abakandidate abamu era ne muwa blockinga n'amakuba agamu bwe muba temulina byakola mugende mu kyalo mulunde embaata eryo eddoboozi lyali abakama woba oyagala osobola olinoonya simusazeemu kirimi sikoze exaggerations omanyifu ab'NUP tutambulira ku facts era tukola research gwe weebuuze tukola ddi kubanga nokukola tuli bulungi nomwattu tebatuwa twewa wabula teffe abawamu NUP oyo kitegeera ate netutwala n'obudde kuba olaba obutambi bwonna bukwatidde bwali budde bwa kiro mu ngeri ya Robadoba style ate nga ndi nabo mbayitamu kubanga abaana be bakozesa bonna mbamanyi mikwano gyange era baŋŋamba kimu kansala tusonyiwe katugyeyo akasente amazima ogamanyi ffe katugyeyo akasente era mwebale baana mmwe abaatimba ebintu ebyo nze baŋŋamba bulungi kansala tusonyiwe katugyeyo akasente kano nange ne mbagamba pulezidenti yagamba muzirye naye mumanye ekyokukola ku box ebyomusiro omugezi yakola ki ku mulundi guno mubende yalya nabagambye nze nkubuulira munyalwanda wa Bobi yantamye dda tubadde tetunakola amateeka agampeeredde eri ng'akyavaako ku piki ne ŋŋamba ono yantamye
naye nyina okukola naye kubanga osengono omukyala nze ngenda ebintu abisiba biteeka manju wa nnyumba otera omwegayirire bukomawo sanga nze nsibawo neŋŋenda nensula n'ebweru abantu tebalowooze nti oli mukunywa mwenge kubanga ebyokunywa byewataddemu olwovu lulemeddeko bulala bajja kugamba onywa omwenge ate nze sibyagala kubajjukira nze sinywa mwenge tonywa mwenge ate naawe nkimanyi tonywa mwenge sigunywa kale ate nze nnyinza onywe nfaanana oli omwana omwe yasala kitaawe naye naze eki yabadde ensonga yange tudde wano Mubende tugirabawa nga bamaze tugamba Mubende fo NRM kati tugirabewa gwe suubi kiri oyina atulaba ali ayinza otegeera naddala nga munna Mubende bukirasi bwange obutini bwe nina najjayo akazungu kange ku laiti. We already painted Mubende red. What else do you want? Didn't you see it yesterday? Did you witness it? Nawe abadde w'abantu nga bamekaawo nga bw'ogamba estimation. Why should I? Nalabye abaana b'NRM nga bagamba mbu ebadde birthday. Ebadde birthday. Munayo Oluganda sinumanyi nnyo naye maama. Omukalukalu tajja buseera si kuba nti buba tebumwokeza. Abaayidde. Tuwulira muli munda olw'okuba ayagala abantu balabe nti meto. Luganda mpulira ninga amakulu ogategedde. Ngategedde. Kati oli omwami era His Excellency yamwogeddeko. Wali awo ye Kasambya. Nolale Bukavanda. Namuwulidde nga amwogerako. Gambo byemugatta ku bantu abamu. Ye mwogeddeko yes. Era munaye kati abamuteeka musena agenda banyonyola ki eyo namba yonna yavuddewo. Eyo namba yonna yakusobodde okuŋŋaana tawuni yonna ne ate bananyongera mu ngeri ey'omugundo okwebaza Uganda Police leero ku luno wezirabe Kabangali zabadde 8 ze zamusose ngaje naye ne zimuleka n'ayitawo ne zimugoberera nejja nakuba ekkoonaawo kwayiwe ne zimugoberera tezaakoze yadde kuba muntu yadde kola ki bamaze otegeera omukulembeze omutuufu abo abasajja nga bwe yatugambye nabo bannayuganda bannaffe embeera gye tulimu gye balimu amasomero kwe tusomera nze nsomye n'abaana b'abasirikale bangi ku Tayiga nalina abaana b'abasirikale in fact ab'amagye n'abepoliisi be basinga nawo era twasomanga nabo mu kutugoba baatugobanga ngeri y'emu emmere gye tuli emmere y'emu kulaiti nsomye n'abaana b'abepoliisi bangi gye tutambulira mu makubo newe tucyakalira nga pulezidenti yatugambye kubanga tuli mugigi muto tucyakala nnyo gye tucyakalira era tubeera nabo in fact osanga n'omwana musika yaga aiza akokoze otya akokunywanga mwana Munnayuganda munnange kamuwadde kitaawe yagenda ekkeri nkyatukuba naye nayatukuba lwakuba nakola ntya okitegeera so nabo bannayuganda banaffe era ffe abasirikale tetubalinako because they are serving this country, they are working under constitutions. Tebali nga bano bannabyabufuzi abenoonyeza ebyabwe wadde bambi olw'okuba bo nga bo bambi tebabakkiriza kwesalira kyo balaba batuma embeera bwetyo. Ku mulundi guno tugenda sindikayo ku babaka ba paalamenti abawera n'abakansala ne baani abanumpa abawera kati twogera fakityo eziri ku ground tuleme kwogera nga abakulembeze nga azini abaagala exaggerating bagenda nti obuzibu obuliwo oba ekituufu ekiriwo NRM ekoma kino ekisanja okulabika kuba President Kyagulanyi Ssentamu agenda abeera mu ntebe kati NUP agenda kuba nga yekulembere namuwulidde agamba tewamuwulidde ge mazima namuwulidde nti nze kankootinga enkubuuzi namuwulidde agamba nti akalube mama lumulonda ye nga ye President tuyinza n'okukaddamu ebyokunywa kansooka embisa ebbali oyogedde ku nsonga eyo nti tubeera tuyingidde Uganda eri wansi w'amateeka tunoonya omukulembeze omutuufu and kati yabakama he will either repent oba resign nga President yamaze otuula mu ntebe okusigaza ekifo nga ku Electoral Commission okutuuza okuddamu okuorganizinga okulonda mu Uganda kubanga abantu bonna abaapointingibwa Mwami Museveni tuba tetulina kyetubaagaza alina ekitutuusiza ku kino ayi gigi omumanyi mbawulira nabalabye Museveni babakyusira sebe bataddekaana mulimu ebintu ebimu Betty Kamya bamukyusizza ne bamufuula biki ne bamugjawo ne bamusikiza omukyala Aisha wanalabye Aisha ani bamugjeewo
Nyenze mu lugambo lwe nawulidde mu Betty abadde asusse okukola ebintu abazungu bye bawa attention. Jukira alinganga boga kuba yikalisoliiso wa gavumenti yalingiza kino nti ekiyungu eri kikyafu wano temunulongoosezaawo compound enyirira ya ogugo gwegu akubato kimbitongole bya gavumenti nze bangaye mu Betty ebimu ku byamugisizaako bwayigigi akatambi kyagulanyi kalike yali kodinga luli olala n'akazanya nga ali mu kuwa lipooti ya buli bw'enguzi omukazi badde baamuta mbunga ne ku keeke tatuuka nga balaba mulabe nti gwe genda wasamwa mbw abadde ayogera nnyo omunyankole nagira ngo wanaalyo n'agamba busha mbw abadde ayogera n'ebiteetaagisa bayavuga gubusa ewammwe obusase bwatuma gukoraho waruri cyangwa yavuze ukuri kize mu Luganda okwogera njwanjo obe bitakwatagana tekisobola kugisa ku mulimu gwo wabula yayogera amazima gegamugisizzaawo eno regimu yatya nnyo eno regimu kati kankuwa scenario nzizeeyo emabega ono omukazi yali akulira abasambi b'omupiira ba Uganda abakazi oyavayo n'ayogera amazima yafundikira luddawa Carlton Scovia muwala mukazi ki wali awo yali akulira federation y'emipiira oyo omukazi yafundikira luddawa teyadduka nga bagadde signing sa sente nyingi nga tebamuwadde ntono n'agamba bimala okwonooneka ne bagamba sente ezo ne bamusiba emyaka gyatasobola nakumala ku nsi n'agamba nedda sijja signingira sente ezo ze mumpa wano zendabako ntono ate mungamba signingira sente zisinga omuwendo gwe mumpadde sige gali amazima yafundikira luddawa Mwakizayire omukyali yavaayo ng'ali ku ludda lwa Kyagulanyi ku musango gwe yawaaba yafundikira luddawa Mwakizayire abogera ebyanjwanjwa tebabalinyisa madaala n'okwongera ebifo ebyamaanyi ninywamu ku ekyo kati mu regimu eno eya Museveni tekugobola okuba okoza mazima oba oyogedde ebitakwatagana let me clear the air mbadde nkoze era tekugobola okuba oyogedde ebitakwatagana wabula kasita ovaayo n'oyogera ebiyamba eggwanga omugenzi Kirumira yafiira ki Bada weche sinda manya nchali mukola deep investigation omukulembeze wa National Resistance Movement NRA yamani w'ekibiina kya National Resistance Movement yasuspending ze campaign ze abamu bagamba mulwadde abalala bagamba anyway nze bye nawulidde bibiri version bibiri simanyi ko ntuufu mbu batutta omukulu ewo ne bamulaga obutambi ng'abaana b'amasomero be basinga kulale walabye pakwaki liri pazo yayimbye ng'abantu balinga abafu kati liri pazo gonyumya kino kankyogere ate saagala okatememu yeyimbye ku mukolo ogukuba kampeyini nga ne kumbaga ye teriri luyimba lwolwe bakuba ng'ayanjula simanyi ng'akola biki abantu abamu gwe tubanga tunyumya abantu kati kale ngamba otya nti omuyimbi yayimbye ku kampeyini akampeyinimuntu abantu bamwagale nga ne ku mukolo gwe teri luyimba lwolwe bakuba balukuba njogedde kirimi njogedde kyali tekyetaagisa ekyaki ekyokuba ennyimba ze kulwaki kale ekyapa kwakiwa kyo kireeta ku kyembaga ayina z'abalonzi kyekimuzimbye okutuuka awo ekimuzimbye talenti ye ayabadde eri ayimbira balonzi epakwaki kale ndi mukubi wa buloka nkuwalidde buloka zange ngumu nenga bwojja ku site nange ndi muzimba kizimbe buloka zenzimba zenkuba si zenzimbisiza osigala ngulako ntunda enkoko kale kuba gwe mulimu gwange okwalidde enkoko zange namuwo ojja zirunda zijja kukula nga naye nomusanga nga nange oba gye ngenda okulya njijja wala sijijja wange. What do you expect and what do you get? Ategedde mukuwulira ssebo ekitiibwa Omunyarwanda wa Bobby tufite imvugo ivuga ati iyo usohoye inka cyangwa ihene igiye kurya ibyazitangira kurya mu rugo ukisohora Ategedde bobo fulumize ntobe embuzi ngogitwala kutale omudde etandikira kugwawa kawo wikoze ki weva kati banga tosola jikirize guli okubola agulimu obutwa lwaki ogamba abalala baje balundirewo ewuwo nga n'ebisolo byo tebirya mu ddogo mbu mbadde kyayitaga okusinga kaawo mbadde nkyakugamba ekyokubiri abalala bagamba mbu omukulu yalwadde bamututte bweru
yavudde pakwaki swi ne bamutwala nina obuzibu bumu amuveeri logic ate njagala nnyo pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu yatugamba ebitalina makulu tobiwabudde. Ki ekitalina makulu? Oli ye mukulembeze aliyo enkambenti. Tufitiza tukiti za bukulu mu Kinyarwanda. Izo ndwara za bukulu kize mu Luganda. Obwo bulwadde bw'abantu abakadde tebubula. Obwo okulwala. Ebyo by'okulwala. Oludde oli ali mu biseera bye bisembayo. Omusubira n'okukutukira awo ng'ali ku mayike tubalabye mu nsi. Naye Tiibwa akyali mugumu. Leka ki exaggeratinga nnyo ate. Sijubisa nzireka mbabule si akyali mugumu. In fact nze sinna na budde bwogera koyo. Tomulaba bwadduka ku bintu ebituzimba. Tomulaba adduka mwawo yadduka ekkololo n'addukiramu. Nze omanyi ndi mulungi mu nsonga zo kuimitatinga nkudukiramu. Tekirikola kireke bajja tukuba ku bukongovule. Ate kati bajja bakube ku mitima. Olwadde wano wendi nyambadde amasasi embooko okuyiga ennimi kati ndooza nze ngeri gyemanyi olunyankole n'Olunyarwanda bajja kunjigiriza Lugwere oba Lukyotara oba ate nga nabo tebazimanyi. Lwaki okiremeddeko ekyo? Anti bw'ogambye bajja tukuba obukongovule. N'Omunyarwanda wa Bobi nkugaye leero wantamye edda. Leero tofugika. Nakugaye programu simanyi oba n'abagira baba baginyumirwa. Olinga omukazi ano bange ebintu abiteeka ku lubalaza. Kyabaafa muga mukwano komawo oyingire mu nnyumba. Alyokadde nkizibu gwabireeta naye gwabireeta nakutamye naye toyagala kuva wendi. Abantu bakwagala munnaye kati nkole ki? Weekolera oba okolera abantu? Kolera abantu era kyobula nze sikwagala naye abantu. Ya Kyagulanyi ekolera abantu oba yeekolera? Ekolera abantu. Kati kiki ekirala kyoyagala? Liito ab'NRM abagenda okukulimba akugamba kakatebe kayero wadde olaba kabbulu. Tutudde katebe kikadu sebo kayero kabbulu akukakase n'okumpaka kugambe n'okugamba nti toyina magezi. Waliwo ekyana ekyagambye kigambye bagenda Kyankwanzi mbadde ku live ya map. Ekigamba n'endowooza olabye enguudo z'oyo gwe muyita omudikiteeta enguudo ennungi ozirabye naye nga bw'olaba oluguudo lwagamba. Kati leka nkubule nze Kyankwanzi kibugayo neyo manyiyo. Naye ebitundu in fact katulemeka ebyo ebitundu byonna ebirimu gamba n'ogwo bye bisinga okuba ne service embi. Kubanga osobola okutambula mayiro ne mayiro nga tonasinkana ssomero oba eddwaliro nga n'oluguudo mwotambulidde ebinnya okukutuka tewali yadde kusangana kakoora wadde n'oluguudo ndi lugazi balulimye eva baba baluripeyali no kubanga bakimanyi balundirayo nti ate nekyewunyisa Kyankwanzi eyo mwana tu abalunde nti balina emmundu natyo okulaba omujaasi w'eggwanga ayambadde ekibombola yatudde ewali anti-farm n'ey'Abesigye gyeri ey'Abesigye esalagana n'eya Museveni. Mbadde sagala kwogera ku nsonga z'abo abaami. Nedda nkuwa information lwaki tuli eyo. Anti weebale nakayisaawo. Ndi mukugamba baneiba n'abaneiba anti kati mulimu ababeereyo nga baga olaba ne Besigye yalemererwa kati Kyagulanyi ye anaakola ki? Ndowooza ko bagambye bakitegedde. Besigye esalagana n'eyani? Sijja kiddamu tomanyiira. N'eya Museveni faamu. Ani gwokubya omuliraano gw'okyameka? 4 kati babeerawo omuliraano gw'okyameka? nasoma Oluganda nendukuguka abaana b'e Buddu basomesa Oluganda. Bugano yeegase ku Mubaraka Munyagwa mugenda wulira amaanyi awo. Wabula musajja gwe leero interview njagadde oyogeredde ddala ku nsonga z'embeera njagala okuwa ate nakootinga mu statement gy'akoze ku X temugeza ne mulonda Bobi Wine nyongera okubajjukiza mwe n'aba DF nti tetulina candidate Bobi Wine ku ballot paper kati gwe bwali mukulwana ne Bobi Wine Kyagulanyi agenda n'ebyonyo byo tebibanga bibaba ne loko mumwatamiiza alabye tekabanga kanywa bitamiiza byenjogera bitamiiza abatulaba bajja tutangazaamu emmanga byenjogera omusajja yakugamba nga na musajja mukulu ate weeyo Kabaale ndowooza wabanga enjaga woginyo otegeranga Bobi Wine batandiko jimpanga wemanga byenjogera yali mukyala Miriam Matembe yali musajja nsiba weza ne Miriam Matembe nedda tosiba ne Miriam Matembe yajogera yakyogerako kati wembanga byendi mukogera birukanga omuntu atamidde ekyokunywa kye ndi mukunywa bakinyongere kuba ate kati mba nfuuse mulalamu kati nje kugireyo taata
tetuli wala nti Kyagulanyi yabagamba kino kituliko kiralamu kino kituliko kiralamu ate no yalangidde n'okudda akomawo agenda kwesimbawo ani Mpuuga onani oyo yavuganya omukulu oyo ono gundi Javiira kati baga yagambye nti nga bo aba DF tebalina candidate n'olwekyo presidential candidate n'olwekyo bo nga bo basazeewo kuwagirani Mubaraka Munyagwa kanka kusomere mu luzungu onansonyiwa announcement from the Democratic Front after thoroughly simanyi biche simanyi thorough consultations and after thorough consultations and discussions with our party leaders, the Democratic Front under the leadership of Mr. Bitano made a strategic decision regarding to 2026 elections. We did not be filed a presidential candidate. Instead, we have chosen to support Mubaraka Munyagwa, the president of Communism Party, as our candidate. We strongly encourage all our members and supporters to unite behind this decision and to support Mubaraka Munyagwa in the upcoming election. Checho, we also urge our members not to cast their votes for Bobi Wine. Tuina Bobi Wine nga presidential candidate. Mpazi mukayimba ke yagamba omubando omulabi ekimala kakati kolabe Kyagulanyi. We are dealing with the Kyagulanyi in this scenario. The bad man character Bobi Wine talicho yamani okuyimba tubakyamukkiriza. Omanyi bwe kyetuyita twini wano self-contained abakuba kati bali mukulwana ne Bobi Wine kyokka Kyagulanyi yayiseemu dda bakuba bisikirize omuntu ali mwina twini wano karate Bobi Wine aliwa Bobi Wine yasigala nga n'akalulu kabila bimutekanajja ali eri yasigala yeri mu 2016 wano 2017 tutandika ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable akasajja kakuliisa embwa nga tojja jirya okitegedde osudiya era n'ofuna omugagga gwe omutta ate kati abatulaba bagambye baavu wama mukitegedde ndooza muwulira wampagawaga mumulage nti we muli abagagga tukyetaaga okukola live tukyetaaga okukola vidiyo ezisinga ne wano batuna ne gadget tujja zikola tuzimba studio tubeerenga ne ku live kale kato kuba abantu luseke be bali babaagadde balituwa nze kufaananidde ab'enseke abakuba enseke tomanyi gye bali obamanyi gwe eno swago His Excellency fa bagiteekamu webali abali nze yansanyusizaako kimu bambi yagambye bw'osanga kyano y'omutunga eriko meseji y'enkyukakyuka gyongereyo teeka kalinki mu WhatsApp bana abaana babeera kuno nga bagoberera ne mbagamba muliko 2 3 2 bw'oshe yalingira abantu abalala Muse yalingira abantu 2 bantu bawezeeko 4 ne bali 2 tugenda weze 10 tuweze 10 tuweze ombu manyi okuva ina kusinkana ekiri ewange oyagala kulabako follow kati no lindako nkolaga recently gye nakakola just video gye nakateekayo sagala nkulwise okuva ina kusinkana abaana yiyo video gye nakateekayo eriko 5,000 views kikuba masanyalazo gawulira kyemanyi ogawulira batugamba share unalya n'oli alya yemmere ekolaki egenda nga tumaliriza message gyoyina ne banamubende kuba tetusanga wano banamubende wano on behalf of Mubendenians to the whole world kekaseera Uganda esalewo omwaka guno omwaka ogujja ekisanja kino kyentegeeza tukyusa obukulembeze whether they like it or not kubanga mwakyerabiddeko bana abasajja tebakyalina maanyi ate okumanya tebakyalina maanyi togenda maliriza kati nsibudde olina okwogera owaayi kabali togenda maliriza sooka oyogere mu Lunyarwanda kabasabe mu Lunyarwanda tonyiga bana batugoberera wano bantu baffe
saba akalulu mu Lunyarwanda tudo oyogera otya n'abali eri off topic nga goli nambadde muyita yazanjagala oyo naye munakyukakyuka abadde akimanye ati agenda tonakyukakyuka taata si munakyukakyuka oyo gendako emboozi off camera ngenda gikuwa yagambye omusajja ngenda bikuwa yatugambye tulina ensomye kasooli wa Nuupu ne mumalawo so kuyogera mu Lunyarwanda tuva ne kuba tetusanga kabasabe bakoze mwese bakomeza kudukurikira kuri Ike Media YouTube yacu ibyo mukora byose turabishima kandi nanu byo dufite twaberekamo ko tubashima usibye kubabwira ati mukomeze kureba ibyo dukora no kubisharinga mu bigabane n'abandi mu liking mubwire n'abandi kuko ibi byo turiho ni ibyo kugira ubutwari bwacu no kuba tugira igihugu gifite amategeko akora kandi twese kitubumbira hamwe turi abantu bimbumbira hamwe kandi dufite n'abategetsi cyangwa abayobozi bacu batwubaha nk'uko natwe tububaha nuko rero turongera kubibutsa ati amatora nagera ku munsi wo gutora mu kwa mbere umwaka utaha mufite gutora ikintu cyose kiriho umutaka azini umbrella umutaka umbrella mamvuri that's what I mean nuko rero turabasaba mukomeze kudukurikira kuko byishura cyabifite for God and my country nothing else I can add on basaba ne banyabo Omunyarwanda uwa Bobi Wine gwe tubadde naye takyayagala tubuza tumanyira tuvuma buvumi mbu omukulembeze yatutte enkoko ye anza n'okuba Map Media yagiridde naye ng'oli wano weewaana wowe birabo muchacho bero biwadani Katonda naye abiryani busumba abafaaza kati gwe lwakyolondo wobona ali enkoko lwakyolondo labyalidde basaba manyo muzikirize tubasibulire wano olunaku olwaleero ababaddeko mwe balokubanga mugoberedde tugenda kusinkana omukulembeze yagikuteera n'agiwanika bwati niwe yandigisudde nze saagala manya kyagikozeseza ngimuwadde byebyo enkoko lwagimuwadde n'agiwanika niwe yandigisudde akkiriza jako kamera